Mbabuuzaako mwebale kwekumira ku President Media TV mukwano gwange gwatanaba kusubscribinga nkusabye okikole mu bwangu nnyo nsobole okutusaako amawulire gaffe agabeera gakagwawo ate munaye gwe yeekuumidde Dubai ekatse Saudi Arabia yonna gy'osinzira okulabika nti ompuliriza mukwano gwange weebale nnyo ate gwe ayina kyokola enkya y'olunaku lwaleero mukwano gwange nkubuuzaako weebale nnyo weebalire ddala. Omwogezi wa NUP amanyikiddwa nga Ssenyonyi yavuddeyo n'ategeeza nti gavumenti oba giyite poliisi ya gavumenti yaffe eriko eyagala kulabika nti efuna sente okuva eri omukulembeze waffe amanyikiddwa nga Yoweri Kaguta Museveni esobole okulabika nti yabezaawo. Kino kyaviiridde oluvannyuma lwa Fred Enanga okuvayo n'ategeeza eggwanga ng'abaana ba position saako ab'ekibiina ekipya ekikulembeddwamu Lieutenant Colonel Dr. Kizza Besigye kyagala kulabika nti kyekalakaasa. Mikwano gyange ye Yoweri Ssenyonyi yavuddeyo n'ategeeza nti poliisi eno eyagala kulabika nti efuna ssente bo tebalina ngeri yonna gye bateesemu okwekalakaasa. Ate ye Harold Kayija muyite omwogezi w'ekibiina ekipya ekitandikiddwa Lieutenant Colonel Dr. Kizza Besigye yavuddeyo n'agamba nti tekirina buzibu abanga bannayuganda baagala okwekalakaasa we balaba nti state eri mu mbeera mbi balaba nti ebafuga bubi lwaki baba tebeekalakaasa. Naye ate n'agenda maaso n'ategeeza nedda tetwagala kwekalakaasa wabula n'abagamba nti bannayuganda bo baba balina eddembe waba nga baagala okubaako ekintu kyonna kye bategeeza gavumenti singa eba ebayisa bubi ddembe lyabwe kulabika nti beekalakaasa. Naye n'agenda maaso n'ategeeza nedda ffe tetuplaningako okwekalakaasa. Mikwano gyange wemba nga nkujjukiza ku katono olweggulo nakugambye nti Fred Enanga omwogezi wa poliisi yavuddeyo n'ategeeza nti abaana ba NUP saako n'ab'ekibiina kino ekipya baagala kulabika nti bateekawo engeri y'okwekalakaasa n'okulabika nti bonoona ebintu. Naye ate n'abajjukiza omwaka oguwedde nga we nabagambye nti mu November mu 2022 mu mwezi gwennyini ogwa Museenene guno gwe tulimu n'abagamba nti mwekalakasa naye ebintu by'abantu bingi byabula ebintu by'abantu bingi abantu bangi baafa abantu bangi baafiirwa ebintu byabwe. N'olw'ensonga eyo nagenda maaso n'ategeeza nti bagenda kulabika kati nga bakolagana kwabo abateekamu ssente okulabika nti abaana bagenda maaso n'okwekalakasa. Mikwano gyange yo opposition yagambye oba oludda oluvuganya gavumenti lwavuddeyo ne lutegeeza nti ffe batuwayiriza tetugenda kwekalakasa tetulina n'ekintu kimu kyetwateeseteese nti tugenda kulabika nti tweteeka mu ddene tulabike nti twekalakasa. Bavuddeyo ne bategeeza nti mikwano gyange ffe nedda tetugenda kwekalakasa. Naye ate ye Yoweri Ssenyonyi yakikakasiza n'agamba nti bafune engeri endala gye balyamu ssente gye basabamu omukulembeze w'eggwanga so si kwogera nti bagenda kulabika nti beekalakasa. Mikwano gyange abalungi nyongera okulabika nti mbagamba mawulire gaffe agasingawo ogenda gasanga ku presidentmedia.com ag'entertainment sako nago aga sports. Kankomewo mukwano gwange nindaako katono kanzije.